Genda kuwandika abantu b'emwanyi nga bwe twali tubagambye kubayamba okulaba buli omu agula emwanyi z'abantu baffe aba akakasa zigoberera amateeka gwe bataddeko. Si mwanyi gwokka ogwetaagisa kugobererwa kumanywa gye guva. Ente bwe oyagala kutunda ennyama bweru, kokowa, pamba. Lwaki tutandikidde ku mwanyi? Omwanyi gufuluma nnyo kusinga ebirala, era ne faamu zetunawandiika wadde tukuwandiise ku lw'omwanyi. Ku faamu awo olinawo ente, data y'emu ejja kukavalinga byonna. Wakati mu kaweefube gavumenti ya kuno gweriko ow'okulaba ng'etumbula omutindo gw'emmwanyi, abakungu okuva minisitule y'ebyobulimi nga bakulembeddwa minisita Frank Gigi Tumwebaze banjudde enteekateeka y'okulambula abalimi b'emmwanyi nga bawandiisa ennimiro zaabwe nga bagamba nti kino kyakuyamba abalimi okufuna mu ntuuyo zaabwe. Tugenda kuwandiika abantu b'emmwanyi nga bwe twali tubagambye kubayamba okulaba buli omu agula emmwanyi z'abantu baffe aba akakasa zigoberera amateeka gwe bataddeko. Si mwanyi gwokka ogwetaagisa kugobererwa kumanywa gye guva. Ente bwe oyagala kutunda ennyama bweru, kokowa, pamba. Lwaki tutandikidde ku mwanyi? Omwanyi gufuluma nnyo kusinga ebirala, era ne faamu zetunawandiika wadde tukuwandiise ku lw'omwanyi. Ku faamu awo olinawo ente, data y'emu ejja kukavalinga byonna. Minisita Tumwebaze agamba nti bamaze dda okussa emikono ku ndagaano n'amawanga okuli China wamu n'amalala nga gano gaakuyamba okugaziya akatale ak'emmwanyi ezirimu kuno. Bino Minisita Tumwebaze abyanjulidde bannamawulire abamusanze mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde ku ssengejjeyo ly'amawulire erya gavumenti erya Media Center ng'ategeeza nti singa omulimi yenna anaagaana okwewandiisa n'atwala emmaali ye ne bagigoba kyakuvunaanya ggwanga lyonna, kuba kati ne Uganda tekkiriza mawanga malala kutunda muno kintu kyonna ewatali kakwakkulizo. Tujja kutandika tutambule mpola, tutandike mpola era abantu bakitegeere. Kyensaba abantu bonna, abakulembeze abalondebwa mu bululu, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze b'amadiini n'abantu ba bulijjo abalina eddoboozi, tukwatire awamu ffenna tuyigirize abantu baffe. Kino si kya byabufuzi. Ffenna tuwangula singa tukaanya ku mateeka gano, era ffenna tufiirwa bwe tutakola nga bwe bagamba. Wano wasinzidde ne yeebaza gavumenti n'ebitongole ebirala olw'obuyambi bwonna bwe bazze babawa, n'asaba abakulembeze b'enzikiriza wamu ne bannabyabufuzi okutambuza ensonga eno ewatali kugissamu byabufuzi. Ssente ozigyawa mu kusuubula, okugula n'okusuubula. So ge mawulire ge mbakuleetedde ekitongole kyaffe kya UCDA kikolera wamu na private sector n'abatuwa obuyambi bisiimye nnyo. ABI ne UNDP ne gavumenti ya Uganda bagenda kutambula kuwandiika faamu z'abantu baffe. Njagala kubuulira abantu baffe temutya okuwandiika ennimiro zammwe. Tewali agenda kugamba leeta omusolo, no. Ye Dr. Gerard Kyalo annyonnyodde ku nsimbi ze bakakozesa ng'agamba nti bakugira nga bakozesa ensimbi ezikyaliwo okutuusa nga balina bye batuuseeko. Tulina aba partners bateekamu biliyoni 16 okuva mu ABI n'abalala. So zezo sente zetulina zetutandika nazo onalevo. Kyetwagala okukola kirungi nnyo okutandika. Twagala tukozese zetulinawo tulabe zitutuusaawa. Mirimu Kenneth yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.